atukulembere mu kuyiga kwonna kwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amen. Mukwano gwange awuliriza ebigambo bino eby'obunnabbi, waliwo ensonga enkulu ennyo gye njagala tutandike nga sinaba kugenda wala nnyo, naye ntumirako abantu wano wammanga Mwannyinaze Ssennalumu awo ekibaale ku mulongooti. Mukama abawo omukisa kubanga kwe muli mulaba, Mukama abawo omukisa okubaako nga mulaba. Mukama yabale yakulembedde ate n'akutuusa mirembe. Ekibaale awo ku mulongooti, mpozi sijja kulemba kutumirako omukadde wange, taata ne maama, omukyala n'omwami Kalyesuubula, era awo ekibale ku mulongooti nemwe mwe batumiddeko nnyo, era kwe muli mulaba olw'ekisa kya Katonda. Ate nsanyusa nnyo okubatumira kubanga muli baba bakadde bange, nange amannya nze Kiyingi Pawulo. Nsanyuka nnyo kubanga mpulira ate abantu bange nabo nga ku mutukutu kwe muli muyiga era nga mulaba ebigambo bino okubyagala. Mukama bawo omukisa. Sijja kubanga nengwe kusuka ka mpozi nja kutumirako n'abe Bugema, nsole abe Katikamu, bannyinaze abali Katikamu, mbebaza kubanga kwe muli mutega era mubeerako buli kumakya ne buli sabbiiti mubeerako muntegeeza ebigambo nti bwe tuli tulaba. Sibe bokka, bangi nnyo besinza kumala mu kiseera kino. Muganda waffe Niyonshima, mwami oyo naye mwebaza nnyo, Mukama amuwa omukisa olw'obuwagizi. Brother Solomon nkutumiddeko nnyo, Brother Cyrus, n'aba bonna Brother JB ne bannyinaze bonna mbatumiddeko nnyo mu Kristo. Ate ne baganda bange abali ekyetumaawo mwenna mbatumiddeko nnyo. Mukama abawo omukisa. Bangi nnyo sinza bamala mpozi ne mwannyinaze weetegedde erinnya linziruseeko katono naye nja kukutumira nga ndijjukidde. Mukama akuwa omukisa. Tujja kubaako mwannyinaze omuliga weetegedde, nja kubanga twongera okuwuliziganya. Mukama akuwa omukisa, yabale kubeerako ng'olaba era ng'oyiga ebigambo bino eno. Mpozi tugenda kubanga tutandika okuyiga kuno kwa leero bwe tuti. Kale katutandike. Mpozi nga muwulidde oluyimba lutugambye nti lukalubi olugenda. Abantu bangi olugendo lwakalubiridde olw'ebigendero bitali bimu. Abamu bagombye nnyo ensi okusinga okwegomba Katonda, ensi ne basika nnyo, naye nebaza Mukama gwayimiridde ku lwa Kristo. Abantu bangi bakubanga basiima obubaka buno, so tembulamu mpulunguse abakubanga bakola ataka ku bubaka buno, naye ebyo si kyekikulu. Ensi teyinza kutwagala totale. Bangi abatakubeera nga bonna balina obukyayi ku bubaka buno, naye gwabwagala era abugoberera. Mukama akuwa omukisa. Mwannyinaze Noola kutumiddeko. Mukama akuwa omukisa, webale kubeerako nga naawe olaba. Mpozi n'ebigambo byenjaga okusoosa nga ngenda okutandika ekyokuyiga kino eno. Yesu Kristo bye yatugamba mu kitabo nja kusoma mu kitabo Matayo sura ya 13 olunyinya kusoma 17. Bible egamba bweti, for verily I say unto you, ddala mbagamba nti, that many prophets and righteous men, nti bannabbi bangi n'abasajja batukuvu, have desired to see those things which ye see, nti bayegomba nnyo okulaba ebintu bino bye mulaba kaakano. Agamba, and have not seen them, ate babiraba. And to hear those things which ye hear, n'okulya ebintu ebyo bye muwulira, and have not heard them, ne tebabiwulidde. Abantu bangi beegomba nnyo okulaba abawandiika obunnabbi buno. Kyova Daniel yayanoonaga nti Mukama wange biki bino eno, nagadda n'ebikako si bya kiseera kyo. Yokaana naye bwe yalaba ebigambo bya Katonda n'ebyabaawo nga ebituukidde nga yavaawo dda musajja atu yadde Mukama mga tosaawo kabono bya kiseera kino. Naye yatuuka ne n'awummula musajja atu nga tabirabyeko ebimu. So bannabbi bangi abaandika ebigambo bya Bayibuli, Bayisaaya bawandiika
era awo osomye mu bannabbi aganti bannabbi bawandiika kitono nnyo ku biseera byabwe n'ebisinga bye bawandiika byali by'ekiseera kyaffe kino ekisembayo. Tebawandiika nnyo ku kiseera kyabwe kubanga bye bali bawandiika nga biranga nkomerero. Isaya 8 Bayibuli egamba nti Mukama alanga enkomerero okuva ku lubereberye, declaring the end from the beginning. Olunyi lwa 10 ndowooza yeah. So Mukama alanga enkomerero mabega ddala nga tekinnaba na kutuuka. So Katonda ono gwe tusinza, Katonda omwesigwa, yatuwa Bayibuli eno ng'ekitabo eky'okutulungamya okutulaga ekkubo. Naye abantu bangi batidde okubulya Bayibuli kubanga balina bye beenoonyeza ebyabwe. Batya okukyayibwa emikwano, batya okukyayibwa ab'eŋŋanda zaabwe. Naye Yesu Kristo si bwe yakola. Yesu Kristo yasigala Bayibuli ekituufu era nga ayimiridde ku mazima. Bw'oba osoma ebigambo ebiri mu kitabo kansome mu kitabo kya Matayo stiru essula ngenda kusoma ya 10 olunyiriri lwa 32 agamba Whosoever therefore shall confess me before men, nti oyo ananejjutira mu maaso g'abantu, him will I confess also before the Father which is in heaven. Nange namwantu mu maaso ga Kitange ali mu ggulu. But whosoever shall deny me before men, oyo ananegana mu maaso g'abantu, him will I also deny before my Father which is in heaven. Nange namweganira mu maaso ga Kitange ali mu ggulu. Tukitegeera nti Kristo amifo ekitukuvu awolereza omwonoonyi. Era mu kuwolereza omulimu gwakola ogwa bakabona asinga obukulu ogwakolebwanga bakabona mu ndagaano enkadde, tujja kuyiga ku sanctuary wano eno ku myaka 23 tujja kugiyigako ebiri mu kitabo kya Daniel essula ey'omunaana n'essula ey'omwenda. Tujja kuyiga ku myaka egyo kubanga mikulu nnyo ku nsonga y'ekifo ekitukuvu okutegeera omulimu ogukolebwa mu kiseera kino. So Yesu Kristo agamba nti alinkwatibwa ensonyi maaso g'abantu ne maaso ga Kitange nja mukwatibwa ensonyi. Sijja kwatula linnya lye maaso ga Kitange. Sijja kuwolereza ensonga ye maaso ga Kitange. Mukama atulabula ebigambo ebyo. Naye abantu bangi olwokubanga ebitiibwa by'amadiini, bandaba batyanze father, bandaba batyanze pastor mulamba, omukulembeze wa district, omukadde nzaakubiriza y'abakyala, bandaba batyanga nze nzikirizo okugoberera amazima. So kati bitiibwa ye kinyuso ekikulu eky'ekiseera kino kye tulimu. Abantu abasinga ne Yesu Kristo yega ebigambo bino mu kitabo kya Matayo, Luka essula ya 15 ya 14 olunyiriri lwa 26 agamba, if any man come to me and hate not his father, omuntu yenna bw'abaagala okujja nnyo atakyawa kitaawe and mother yadde maama we and wife ne mukyala we and children n'abaana and brethren n'ab'eŋŋanda ze and sisters, ye and his own life n'obukiramu bwe yennyini n'atabukyawa, also he cannot be my disciple. Tasobola kubeera muweereza wange oba muyigirizwa wange. Lwaki Mukama yogera ebigambo bino? Bwe tutakyawa mbeera eno yakubanga embeera eno tutagikyawa ey'okubanga tulina ebitufuukidde ekifaananyi. Abantu abasinga balowooza nti okusinza ebifaananyi kwe kugenda n'olubumba kabumbe n'okavunnamira. Era tulaba abantu bangi nnyo abatasinza bifaananyi ababuulira ennyo nga bavumirira obukatuliki businza ebifaananyi, nga bavumirira ebifaananyi naye nga balina ebibasibye ebyafuukidde ebifaananyi okusooka Katonda. Balowooza ekifaananyi kwe kumala okukola nga Buddha bwe bamubumba ne bamuteeka kwe kusinza ekifaananyi kyokka. Naye ebintu byonna bye tukulembeza mu kifo kya Kristo bitufuukira ekifaananyi, baganda bange. So buli wokulembeza ekintu kyonna nga kyosoosezza Kristo nga yasembayo, oba okoze ekifaananyi, oba olina kyotaddewo wakati wo nga kifuuse Yesu Kristo wo akutuuse eri Katonda. So Katonda buli tumuteekawo ba mediator nga si Kristo wakati waffe, kitegeeza tufunye twekoledde ebifaananyi ebyole, tufunye bakatonda abalala. So naye Mukama ekiganya abantu okubanga bagobera Katonda ebibasibye ku nsi bingi, byebatunulira bye bingi. Nabagambako omuntu omwe yaŋŋamba nti nandibadde nzikiriza amazima n'okubatizibwa, naye embizi bwe ndowooza ku mbizi bannange sinza ng'awulira tekikkirizika tasobola kuleka mbizi. Nanga byonna mbitegedde, naye ekintu kimu ekiŋŋaanye embizi. Muganda wange Isaaya 6:6 agamba Mukama agenda kwokya abantu n'omuliro abali ennyama y'embizi n'ebyomuzizi byali bazikiriza. Mukama akyogera kiri plain, baganda bange bawuliriza. So embeera ne gye tulimu abakristaayo nga tugoberera ensi, tulina bitusika bingi ebyensi okusinga Katonda okubanga ebibyo bitusika, kigenda leeta abantu bangi okuzikirira mukwano gwange awuliriza.
obulamu bwaffe ng'abakristaayo bulamu bwa Kristo si bwaffe naye tuba tubufudde ddiya nnyo nga buganzi nnyo okusinga Katonda okugezekera kugenda okubeera abaganda bange bawuliriza. So embeera gye tutambuliramu ng'abakristaayo mu nsi muno ey'okwegomba ensi n'okulaba nga twagala ensi okulaba nga gye tuteeka mu kifo kya Kristo ke kabi akatwolekedde. Mukama agambye omuntu yenna balakyawa mikwano gye n'abaganda be n'angoberera tansaanira. Kyobala mu lunyiri lwa Luka 12 essuula onyolata mu agamba suppose ye that I am come to give peace on earth, mulowooza nzize kuleeta mirembe ku nsi? Naye nedda, but division. Mukama azze kuleeta kwawukana. Okwawukana kuki? Okutwawukanya n'ebyo ebibadde ebiganzi gye tuli naye nga bivudde ku nkola za Katonda. Oba madiini, abakulembeze ba ddiini, oba kitaffe, oba bajjajjaffe, oba bannyaffe, oba baani bonna. Kagubeere mulimu nga gwe okwawula ne Katonda azze kwawukanya nagwo. Naye abantu obasoma statement embaga nti Yesu Kristo yajja kuleeta busungu, yajja kuleeta mpalana mu bantu. Si kye yaleeta. Wayega biri mu kitabo kya Yokaana 14:27 Yesu agamba peace I live with you. Yesu yaleeta mirembe, yagamba sirese peace ku nsi but division. Amakulu ebyensi emirembe gy'ensi mibi. Ensega emirembe gya bujeemu gya kuwakanya Katonda. Naye Mukama agamba mu Luka 14:27 peace I live with you, mbalekera emirembe. Mulabe akagambo kano. Abantu babo mugobera balekera emirembe. My peace I give unto you, emirembe gyange gye mbawa. Not as the world giveth, singa ensi bwewa. Give I unto you, nti gwe mbawa nange. No. Let no to your heart be troubled, neither let it be afraid. Mitima gye tegiraliikirira era temubanga munakuwala. Mukama agambye nti mbalekera emirembe so singa ensi bwegaba. No. Naye tulaba nti twalaba Intelligence Council Regions for Peace, egyo mirembe gyansi mikwano gyange abawuliriza. Egyo Mukama sijja atuwa agigaana. Tulaba Papa ng'agenda agatta amaddiini gonna wansi wa bendera ey'emirembe, Regions for Peace. Intelligence Council, Regions for Peace. World Council of Churches, Regions for Peace. Building the world we want. World for tomorrow. Olwagamba building the Uganda we want. Amakulu si Katonda gy'agaana ebbo gye baagala ng'abantu. Abaganda bange abaagala boliza ebigambo bineeno. Ebigambo si bya hatred eri abantu oba si bya naye ebigambo bya kulabula bantu ba Katonda. Yesu agamba emirembe mbalekera so singa ensi bwegaba. Ebigambo emirembe Yesu Kristo gye yayogerako kubanga jjukira ensi egamba okuleeta emirembe, okugatta amaddiini ku besisi y'obujeemu. Bawakanye Katonda, bajemere Katonda, yege emirembe ensi gyegaba. Naye mujjukire ebigambo mu kitabo kya Yesu kyatugambye nti sigabanga ensi bwegaba naye emirembe gyange gyembawa. Emirembe gya Yesu gyegiriwa. Genda osome ekitabo kya Zabuli 10:65 Yesu agamba nga okwita mu Dawudi agamba nti great peace have they which love thy law. Bali emirembe mingi abagala etteeka lya Katonda. So buli wobeera ng'oyagala etteeka lya Katonda you have peace. Egyo Yesu emirembe gye yatulekera. Those who say that the law is no longer valid, they follow the peace of the world, which Jesus said that not as the world giveth. I give you peace, not as the world giveth. Nkwanoga nga wuliriza ebigambo bino. Yesu atuleka emirembe so singa ensi bwegiwa. Naye Yesu nga bw'atuwa so singa ensi bwetuwa. Emirembe egyo nange gye nkusaba mukwano gwange ofune. So si okufuna emirembe gy'ensi gyegaba. No. Ye mirembe gya Setaani. Emirembe gy'obujeemu gya Setaani. Emirembe gy'obuwulize gye giva eri Katonda. Emirembe egyo obanga gy'ofunye nga ddala gy'opublishinga oli wamu ne Katonda wo. Naye obanga gy'owakanya Setaani ye mukamaawo. Katonda waffe atusaase tutegeere emirembe gino gye mbagambako. Ejobuulize ne sabbath nga mweri, because Sabbath is the mark of the living God, and in the Sabbath we find the seal of the living God, because the fourth commandment tells us that for in 6 days the Lord yerinyalye made heavens and earth. Yakola gwe mulimu gwe, heaven and earth ge matwale ge. That is the seal of every leader. Ne Museveni wabanga President Museveni ngalina ekimu authority ya Uganda n'okubanga sola gala lockdown nekola kubanga alina authority. Aine erinnya Museveni, omulimu gwe president, amatwale ge ye Uganda. Aina authority okugamba nti kino kikome ne kikoma, kino kikole kino ne kikola. So omukulembeze naye authority gy'abalina abalina okuba n'amatwale n'omulimu ate era
n'erinnya ne Katonda gwe mulimu gwe Mukama gwe mulimu gwe Katonda gwe mulimu gwe yatonda olaba Mukama yerinnya lye omulimu gwe mutonzi amatwale ge eggulu n'ensi biri mu kyagiro kyakuna tuddamu tusanga obubaka obwo bwe bumu kitabo kyakutula essula 14 nga Mukama agamba nti mutye Katonda malayika asooka olunyirwa mukaaga malayika n'ayogera n'eddoboozi ddene nga fear God and give glory to him for the hour of his judgment is come kisala ky'omusango kituuse worship him who made heavens and the earth musize yakola eggulu n'ensi n'ennyanja ne byonna ebirimu tubisanga mu kyagiro kyakuna tuddamu tubisanga mu kitabo kyakubikulirwa fear God Kitabo kya Mubuliza sura ya 13 Bible egamba nti ekigambo kino ekikoma wano bina biwuliddwa 12:13 otyanga Katonda okwatanga ebiragiro bye wanga ekigwanira omuntu kwa Katonda aleta omulimu gwa buli muntu mu musango na buli kigambo kyakweka ubanga kirungi obanga kibi so fear God Mubuliza agamba otya Katonda kwata biragiro bye kubikulirwa fear God and do his commandments okutya Mukama magezi mugasookera great peace of they which love thy law kati abantu bagamba nti tekala Mukama lyavaawo they are worshiping another God not God of heaven tufala mu kitabo kya kubikwesa 14 still lunyirwa mwenda Bible yegamba if any man worship the beast wamaze okulaba is the purpose beast jayogera ko Revelation in chapter 13 yata abantu ba Katonda eddamu okuwa authority eri abantu ne batekisawo stand nibira bina n'emikolo nga Christmas Easter ezava mu Katonda Ishita Christmas amazalibwa gatamuza Katonda njuba nebanga ino authority okusinzibwa n'amadini agatakiza wansi wa Bukatuliki gagondera ebintu ebyo agamba if any man worship the beast and his image baganda bange kifaananyi ky'ensolo kifomingibwa kakano mu kwegata kwa madini Buwala banga waliwo kwegata kwa bibiina nga byegata on common ground Mukama agamba that is the image of the beast beast okufomingibwa before the Sunday law nga tena kuyisibwa kubanga Sunday law ekigendo jiwa authority n'amaanyi n'okutambula okugenda mu maaso ng'eyisibwa image of the beast okubanga yimaze okukola emale eyogere esse n'omukka essise n'abangi abatasinza nsolo kali akawono k'ensolo nako n'akalagulako ye Sunday n'okusima tuko mwendo gw'ensolo kanga mukaga tujja kwira maaso eyo kubanga ebyokuyiga tulina bingi naye akadde kabeera akatono ne baganda banga bawuliriza obonnabbi wa Bible bukulu nnyo tubanga tubutaddeko ebirowoozo abantu bazanyisa Bible ne bagifuula mu business ne banoonyezaamu ebyabwe mulimu kabi kanene baganda banga bawuliriza Katonda ayagala ekigambo kye nga kiramba tayagala half of it tayagala portion za kigambo ayagala nga kiri complete tutedda kikazi no nga njogera ebigambo bino olw'ensonga njagala otegeeyi wayo tulaga twakoma mundi oguwedde nga mbalaga okwegata kwa madini World Council of Churches nga begatta wamu wano Uganda tomala okulaba Intelligence Council begasse CDM eri nebera nga ekozesa ba leaders amavuzo okuva ku mazima kamaleke ebigambo bineno okugwa kwasooka mu kanisa kwava kutya embeera yayononeka ati etya kamasomeko ebyafaayo waneno the great fall eyasooka lwaki ebibiina wants to apostasy mu kitabo ekitibwa Great Controversy page 384 akatundu akasooka agamba bwati 383 akatundu akasooka agamba bwati what was the origin of the great apostasy nti ensibuko y'obujeemu obw'amaanyi bwasibuka butyo kubanga Sunday weeri okusamira bwe kulinga kwambadde ekyambalo ky'obukristaayo nga Isaya essula ey'okuna bagamba nti abakazi 7 all Christianity bajja kukwata ku musajja omu bagambire katulye emmere yaffe twambale ebyambalo byaffe naye tuyitibwe erinnya lye twejjeko ekivume emmere y'abantu bano gye bagamba okulya y'enjigiriza ezaabwe ebyabwe bagala okugamba okwambala y'empisa ezaabwe n'ebikolwa ebyabwe ate agamba okuyitibwa erinnya lyo okuyitibwa abakristaayo okwejjako ekivume nti they are pagans they are worshiping the devil kibagala okwejjako ekivume okwegatta kwa madini weekuli omukazi kati afominga ekifaananyi kye kikolera kisse nga kwesaba leaders abali blind abaza okubeera nga bali bribed okubanga bali amu amazima Katonda olukwe bayiseemu naye abantu omusanga yeekutte kuli alinganga obaŋŋambe ki tayagala kuta kubanga basinza abantu they are worshippers of men not worshippers of God agamba bwati apostasy yagolokoka etya how did the church first departed from the simplicity of the gospel ekanisa yatandika etya okubanga eva ku simplicity y'enjiri agamba bwati by conforming to the practices of paganism nti olw'okukkiriranya n'empisa ez'obukafiiri to facilitate the acceptance of Christianity okubanga evujjirira obukristaayo bukkirize mu bantu abatakkiriza mbu bwe tuneegattana abantu tusobola babulira enjiri ndi ebyo batandikiramu okulaba nga ekkanisa egwa okutuuka ku kidiiko kakati okubanga ni great apostasy baayagala okugamba nti basemberera abantu baneeno okulaba nga
baba sika okubaza eri Katonda kati twalenge ekyokulabako kino tanyo okulaba efforts nyingi zikubibwa abasumba ekanisa SDA nga bakuba efforts zino ne baddira abantu ne bateekamu empaka z'okulya emmere nateekawo obuzannyo bukatemba abantu baseke okutandikwa kuzina amazina ebintu byonna nga biyinza okusubira olwokubanga bayimba okusika ensi okulaba nga bagireeta mu kkanisa n'otamanya nti byonna byokola bisika gwe kuzza mu nsi kubanga omuntu oyo wanaamala okujja mu kkanisa olina omuvujjirira n'ebyensi asobola okulaba ng'anywerera mu kkanisa naye bwona omuvujjirira n'ebya Katonda agenda kugamba no ekisizi ekyandeera ate olaba ng'adduka ng'oleeta ebisanyusa nawulira ko Sarada Lumunga ayogera akamala go saga quoting saga gira naye ayogera ebigambo bino nali mu komu taxi ebbanga litambuddeko n'agamba nti abavubuka twamala okulaba nga bagenda mu ndongo ate ng'endongo yebasika kye twakola kitono nnyo twaleeta ndongo mu kkanisa abavubuka babeere mu kkanisa laba katemba ali awo noddira anshona n'ogiteeka mu kkanisa kubajjukira obugoye bambala bumpi abakazi nyambale olaba buyaye bwennyini nnyini naye ng'ekigambo ekyawula nti eri bbaala eno kkanisa kigambo Yesu that's all naye onosanga nsheno wange ekuba bwe mwayogera bibye onaakola bino mukama ono atambula adda ku ddirisa ono asaba adda mu mulyango ono asaba atuula oli asaba ayimirira ono amaliriza ono ayogera ono akola bino ebyo ebiri maaso kali mu makanisa. So okusika ensi okulaba nga confusion y'ensi eyingira mu kkanisa olw'okuba nga oyagala okujjuza ekkanisa yekireetera amakanisa gonna okugwa abantu kubanga kiki baagala Isaaya 5:18 agamba nti kubanga mbwa za mululu they are greedy dogs buli omwana anoonya kufuna in his quarter mu kiferero kyoba mukayumba ke mwatudde oba mukatundu ke mukabuga ke kawaŋŋamyemu anoonya byanfuna so omuntu ng'ali mu business tayagala kwogera bigenda kukyankalanya ba customer be. So now Christians are customers. Yigakyogera bunyi nti eri business. Bafuna mbufunyi banoga mbonozi. So kati omuntu okubanga akubulira amazima ng'oli customer kinga kugamba ndi customer wanajja twenyiza customer mubawo obutebe bw'obazaya mbadde ate gumuleke oyo customer is your boss. So ne kanisa kati abantu they are bosses of the pastors. Kubanga balina okukola ebasanyusa asobola okusiga ensigo asobola okuleeta ekimu eky'ekkumi eyo y'embeera y'obukusa y'ekiseera kino. Naye nze si bwe ntyo n'abatono n'akasanvu akali akasirise tetuli bwe tutyo tuli ku kituufu Katonda nga bw'agamba. Bw'osi apostle segenda maaso agamba nti the apostle Paul declared omutume Paulo yalagula yagamba yalangira even in his day ne mu kiseera kye the mystery of iniquity erode the work nti ekyama ky'obujja ne Katonda weekiri kikola yalaba nga aliwo ekyama ekiyingira ebiseera mukyala wayiti we yali nga ali mu kkanisa yagamba yalaba ekyama gy'obujjemu nakyo nga mwekiri n'alabula what will come after. Olaba ekigambo ekyo agamba bw'ati but toward the later end of the second century most of the churches assumed a new form. The church ekyokubiri nga kitandika ne kino ekisooka nga kiggwako amakanisa gaatandika okufuna enfomu empya enkola empya yatandika okujja mu makanisa ebintu tebikyuka. Agenda maaso n'agamba the first simplicity disappeared. Obwo enjiri eyabulirwa oba enjiri nga bwena okubulirwa bw'atyo bwogera Mukama plain words okubanga zoogerwa ekibi kiyitibwa kibi n'amazima gayitibwa mazima byatandika okukyuka. And insensibly as the old disciples returned to their graves abatume bwe batandika okubanga bafa basajja batu bawummula their children along with the new converts abatabani baabwe n'abantu abapya bajja mu kkanisa came forward with the new molded cause ne bajja n'ekintu nga envuga mpya. Ifani etandika okuyingira mu kkanisa Sunday neeyingira pagan rites ne ziyingira emisalaba ne giyingira mu kkanisa egy'obukafiiri egitali gya bukristaayo kale they are symbols of Christianity. Tamuza ayimiridde ku makanisa mbajjukiza ekigambo kino mikwano gyange bawuliriza muembulesinga nnyo omusalaba gwo ne mutulimba nti gwa Yesu kwe yafiira tebakulimbanga nti omusalaba gwa Yesu gwegwo omusalaba ogwo gwayingira mu kkanisa oluvannyuma lw'ekyama ky'obujjemu okubanga kigolokose. Era we know the origin of the cross is from pagans. Omuntu yenna akulima nti the cross is a Christian symbol, that is deception, bulimba. So amakanisa kali gonna gakozesa crosses ezo naye that is apostasy. Those are that is idolatry, busamize. That is terms the Son God. I repeat, terms the Son God. Era tulaba emisalaba egyo nga bagikozesa nnyo nga baba nga bazikiriza abakristaayo mu kiseera kyabagana okugobera enkola z'obukatuliki mu dark ages babateekangako emisalaba mu maaso gaabwe bakuzikiriza bakulaga omusalaba. Lwaki obanga Christian symbol
abakafiri bagikozesanga okutirimbula abakristaayo ng'agiba batunuza mu maaso ate nga yajjamu after abate bamaze okufa bonna bamaze okuvaawo. Waliwo ekyokwetegerezaawo, waliwo ekyokuyigaawo kikulu nnyo. Mukwano gwange awuliriza, Katonda tasaaga, talyazamanya, tazanya, tali ngaffe abantu. Tagenda kugamba nti agenda kuyola ekkanisa buli muyolerera ayiwe mu ggulu kubanga muno tuli mu kifaananyi kye, no. Waliyo embuzi, waliyo n'endiga. Bw'onoobeera mu mbuzi ne bw'onoogera ekigambo kya Katonda n'oweefuula mu Kristaayo naye nga ojemedde ekigambo kya Katonda, ogenda kuwalira ku sayidi y'abajeemu era ojja kuzikirira muganda wange. Teri bulamu butaggwawo eri mujeemu. Obulamu butaggwawo buli eri muntu muwulize yekka. Ega bino mbibabuulira abantu abamu muli banyiivu naye nze baganda bange siriwo kusanyusa bantu. Ndiwo kusanyusa Kristo. Enjiri ngibuulira so singa bale feeling z'abantu abalala. Mbuliranga feeling ya Yesu bweri. I call sin by its name. N'amazima ngayita mazima. So, ekireeta kanisa okubanga eri Babuloni, obudde butambudde, tuyinza okuliga katono ku lutimbe. That's not a big deal, si kikulu nnyo. Naye, kyenjagala tutegeere, tusobole okubanga tulina kitegedde ku by'okuyiga bineeno. Sabiti naye bagambye ku lunaku olwengenda kuyigiza ku what is the church is, kanisa kyeki. Naye sigenda kiyigiza nga kiyigiza Sabiti ejja. Olw'ensonga, njagala abantu abamu tebabeerawo ku makya. Ate nga njagala mwena mutegeere what is the church. Ekkanisa kyeki. Kizimbe manya kiki oba gurupu y'abantu oba tribe. Is that the God's church? Ojja kutegeera ekkanisa kiki biblically and tujja kutegeera Bible ejja kutunyola ekkanisa kiki. Omwoyo bonnabbi ne Bible birambulukufu birina omusana mugazi nnyo ku nsonga y'ekkanisa. What the church is. So, bwe tubanga tukomyeko awo katono nnyo, abantu abafuuse lukuwamu ekibuguumiriza bamaze okuyingirira ensi, n'ensi ng'eyingidde wakati mu bo bamaze okukola emikago beetabudde, they are yearning for peace. Yesu gyagambye nti emirembe mbalekera so singa ensi bw'egaba emirembe gye mbawa no. Si bwe yagamba. Yagamba mbawe ensi, mbawe emirembe ejjange gye mbalekera. Naye ekitabo kyakubikulirwa essula ya 13 twaba ensolo yafumitibwa ekiwundu ekyokufa nikimala ekiwona tugenda ku lutimbe tutandikire wano. Ensolo yafumitibwa ekiwundu ekyokufa kyamala ekiwona. Bwe kyawona ensi zonna zaagisinza. Ensolo, what does the beast pleading for? Ensolo ekabirira ki yeegayirira ki ekiba kikolebwa mu kiseera kino eno? Kwegatta kw'amadiini. Okugatta amadiini okulaba nga gafuuse ekintu kimu nga googera kimu gatwala agenda zezimu eza new world order ne world government one world church. Kino kiddamu kibagamba Africa ensi egenda fugibwa abakulembeze 10 obunabbi bukikakasa era bali malotenga otemamu mu nsi ebitundu 10. Nkiddamu ekigambo kino Africa erimu parts 3 ze bagitemamu: Central Africa, North Africa ne South Africa sorry. Kakati amanga ganeno ebitule gagera kwa ne president basatu Africa ginabigera kwa mna president aba kubikuleso kuno musabe kakasa bigambe ebyo. Ate nga map nayo njina jajibalaga kwa waneno ngensi yatememu mu ebitundu 10. Naye nga agenda okubanga supreme leader is the purpose, the pope. Mukama akuwa mukisa webaza program eno sitegedde linnya ne mukama akuwa mukisa. Tinaye supreme leader agenda okubanga akulembera mpozi njabategeza ka bigambo bineno nti abantu bangi bagula okusobola okubulira obunnabbi bwakubikulirwa ne Danieli. Bangi bagula okusobola okubulira a mark of the beast, bangi bagula okusobola okubulira number of the beast. Batandise okumixinga mark and the number. Ne bakifuula ekintu kimwe era kugamba kamono k'ensolo lukanga nkaga mukaaga. Mama batandise okugamba nti akamono k'ensolo simanyi bagenda kuddira balina tatuze bakuba ku mikono gy'abantu omwe bagenda okwanga basobola okubanga bakutrackinga tatu eyo kola emyaka 5 bannange kambalweko ebigambo bino byonna bagezaako kuba kwasa kanzunzu. Real issue and real point, the main issue mukine kintu is to institute the observance of stand to regain its power. Okudda okufuna amanyi gaayo okubanga ba commandinga buli muntu avuna misitani amanyi akola akaseera kamuweddeko. Alina okulaba nga asamiza abantu bangi abajja ku nkola za Katonda. Omuntu omuyambuza n'agamba nti kitegeeza Sunday mbi akuddemu answer bweti. Sunday si mbi ng'olunaku naye mbinga Sabbiiti. Ontegedde bulungi. Sunday as a day simbi kwa mukama ya ennaku ezo yaziteekawo nazituwa tuzikoleremu emirimu gyaffe. Era eringa Monday ne Tuesday ne Wednesday ne Thursday ne Friday. Naye
nga sabbiiti mbi era ku Sande tekinga nafukamira n'ensaba Katonda naye bwe njikuuma n'enjiwa ekitiibwa nga sabbiiti mba nkoze kikyamu. The Sabbath of the living God is seventh day Sabbath, Saturday. The mark of his creating power. Ye muli authority ya Katonda. Ye lunaku ye kyegero kyokka ekitulaga nti Katonda yakola eggulu n'ensi. Yalutukuza sabbiiti yabanga n'ensi ekyali mu buto bwayo nga yatandika n'ensi. N'amateeka ga Mukama 10 gatandika n'ensi ng'etandika. Nakyo budolaba nti Kayini bw'akola ekibi Mukama mugamba nti yategeera nti akoze ekibi naye ne bamubuuza nti muganda wali luyo n'agamba nti bingi byaddamu naye Mukama yamubalira ekibi nti kiri ku mulyango gwe lwa nsonga nti yatta muganda we. Sin is the transgression of the law. If the law was not there, then lwaki Akani bamubalira ekibi? Twebuuze ebigambo ebyo obanga ddala ekibi tekiri nga ekibi nga Akani amateeka gajja ku Sinai tegaaliwo. Mukama yagamba bugambye abantu bano bajemye kambayizeeyo ebiwandiiko waneno ebinaba governinga no. Just yaddamu ku gallery writing akuddamu gawandiika. Atuuka n'abagano bagateke emitima gyabwe. Nkologa nga wuliriza tuleme kulimbibwa n'abantu abeenoonyeza ebyabwe. Tugenda kuyiga katono nnyo ku lutimbe olwakadde nti nasuubira nti kajja kuba kawanvu kosinga kwano naye olwa programu ezigenda okuddako tekajja kusoboka. Naye ate siko tujja kuba tutegeddeko kitegedde mu kiseera kino. Tutegeere emirembe Kristo gyatuwa n'ensi gyegaba. Okuva ku kigambo kya Katonda kireeta abantu okuva Katonda mu Sister Olivia Busiika Mukama akuwa omukisa. Weebale kubanga kwoli era ng'olaba. Mpozi message nyingi nyinzo butasoma zimalayo. Muganda nge nja kuba nkulindiridde. Sister Olivia maze okukolaba muganda wange ono erinnya siyitegedde. Please send me verse and scripture which talk about pig or pork amreste. Verse yogera ku mbizi ojja gensoma ekitabo kya Baleevi sura 11 ayogera ku birongofu n'ete birongofu naye kulwokusaba ku kankusomera statement ene mu Isaaya 6. Tujja kujja kukiga kukyokuyiga ky'ebyobulamu waneeno lwakuba nti oluusi akadde kaba katono naye Isaaya 6 Bayibuli egamba ebigambo bino biwulirize nnyo. Isaaya 6 olunyiriri olwo 15 wengenda okuva ku nsonga y'embizi. Bayibuli egamba bweti 15 For behold the Lord will come with fire. Laba Mukama agenda kujja na muliro. And with his chariots n'amaggaali ge like a whirlwind ng'empewo ey'akazimu. To render his anger and fury okusasula ekiruyi kye oba okusasula ekiruyi kye n'obusungu bwe. And his rebuke with flames of fire. N'okunenya kwe kugenda kwa nnimi za muliro. Ennimi z'omuliro Isaaya Malaki yazogerako nti Mukama waffe lujja olw'ekyanga ekikoomi. Abamalala abasize ebifaananyi ne bonna bayogerako bagenda kwokebwa. Kitabo kya Peetero ekyokubiri essula 3 tulaba olunyiriri 10 nga Mukama agamba nti kubanga Mukama waffe lujja olw'ekyanga ekikoomi. Olwokya ebyobuwangwa byonna n'ebikolo by'ensi ebigirimu bigenda kusaanuuka. Kati Mukama agambye mu Isaaya 6 nti agenda kujja na muliro n'okusasula ekiruyi kye okunenya kugenda kuba kwa nnimi za muliro. Agenda kunenya baliwa. For by fire and by his sword will the Lord plead with all flesh. Ndi kubanga olwo okozesa omuliro n'ekitala kye Mukama agenda wagenda okuwoza ne bonna abalina omubiri ekitala ekigambo kya Katonda. Fire gwe muliro okuzikiriza ababi. Ngana maaso n'agamba and the slain of the Lord shall be many. Mukama bagenda kuba bangi. Tekikwamuisa kubanga enjiri abantu bangi bagikyawa bagivumirira kubanga bagenda okutta bangi. Agenda maaso n'agamba be bali waabo. They that sanctify themselves abetukuza ona beita batukuvu and purify themselves ne berongosa in the gardens kubanga embizi bazisalira mu nsuku in the gardens behind one tree mega w'omuti. Ne mundagere bigabye Mukama agambye nti bigenda kuba nga Yesu akoma omulundi ogwokubiri ku nkomerero
Esther naba kujja naye ajja okusasula ababi n'obusungu bwe. Agamba nti in the gardens and the midst of the tree, agamba eating swine's flesh, bagenda okuta abali ennyama y'embizi, and the abomination n'ekyomuizo and mouse n'omusonso oba emmese shall be consumed together, says the Lord. Kibagenda kwokya bamu bayogera Mukama, for I know their works and their thoughts, kuba manyi ebikolwa byabwe n'ebirowoozo byabwe, tebaagala mazima. Sajja dani Yesu yayi bati bayogera nga alongose ebiriibwa. Mukama ganti yayogera nga alongose ebiriibwa n'agamba nti embizi kiriibwa. Kweso obwongo bwo. Mukama n'agamba bwati oyogera nga alongose ebiriibwa. Gwe n'ogamba nti embizi kiriibwa nga te Mukama Bible gamba nti bino birongofu binalyanga bino mutaalyenga. Kati alongosa atya ebiriibwa ate n'okudira ekitaliibwa n'okigamba nti yakyo yakirongosa nga yagamba nti alongosa biriibwa. Ekyokuyiga ekigazi sijja kitankula kakati. Ne kyakuyiga kiramba. Ne Mukama nga ole wekisa. Ngenda kukola program ku Tuesday ejja tuyige ku byobulamu. Kikulu nnyo. Tuyige ku nsonga y'ebyokulya ebyo. Next Tuesday nja kuba ku issue y'ebyokulya. Kali sabbiiti eno ngenda kuyigiriza ku what the church is. Church sabbiiti ejja. Ate Tuesday nja kuyigiza ku byokulya. Full package nja kugibawa ku lutimbe tuyige okulya ebirongofu neta ebirongofu kiki tulina kulya. Mukama Bible yagamba etya ku nsonga z'okulya. Bannabbi abalimba balimbe limembulya nga bw'oyagala, nywanga bw'oyagala, nja bitereeza ku sabbiiti Tuesday kumacha. Atasobola kubanga mufuna program zino nga zidaivu misinga YouTube channel hiyo gweri SWOP UG with POGM USA tuke mu subscribing. Ate era nena baza simu hizo ku WhatsApp kwezisobola okusharinga ku Facebook kwetuli SDRAP, WhatsApp kwetuli YouTube, Facebook nako bingi nyo. Email weri shiwa7pro@gmail.com nayo so gifuna hiyo kweri tongera osobola kwongera okunyumyamu nsonga zimu. Tugenda ku lutimbe ku nsonga y'emirembe peace wale twakoma lulyeri katugende ku lutimbe dakika simpanvu nnyo mbagambe ku mirembe gino ensi gyegaba gibagezaako forminga nabagamba ko nti ensolo eno yakubikulirwa yayogera ku kigambo ky'ekiwundu. Mukama ayogera ku kiwundu. Ekiwundu kino ekiwundu kye yafuna. Ensolo eno yafuna ekiwundu ekyokufa nekimanya nekiwona. Naye katulabe ebigambo bino byo bonna bimuzoloza nti tuwayiriza. Katulabe ebigambo bino tongere tulabe ebigambo. Katugende maaso tugende ku lutimbe tulabe ebigambo bino. Tuyatandikira twakoma mulundi oguwedde nga tulaba Papa nga ayogera ku nsonga y'okugatta amadiini. Katulabe ebigambo bino eno. Agamba ebigambo bino tujja kujja contact season ndowooza tusobola okulaba tulaba bulungi. Division is a wound bw'agambye. Agamba tukaliddeko katono nnyo ndowooza kakulu nnyo. Division ako agamba division is a wound. Okweyawula kiwundu. Mujjukire ku Bikulaso 13 Bible egamba nti yalaba ensolo ng'esunfundiddwa ekiwundu ekyokufa nekimanya nekiwona ensi ne zigisinza ne zivunnama. Kati agamba nti division is a wound. Kubanga division eno webaawo message ey'okubanga eyanika pagan customs oba enkola z'obukafiiri eyongera okubanga eri plain nga etegerekeka nga yeeyanise. So bwagamba division is a wound mujjukire omunabbi wa kubikkulirwa. Alenso yafunira ekintu ekyokufa. Musajja ayitibwa Napoleon yatta Papa mu 1798 n'abukomya olw'okugaana okugenda okumugondera Napoleon. Kati ekiwundu ekyo ne kibaawo. Bade babulangira mu 1829 nga buzzeewo. Naye ate tulaba nga tekinaawo kuba fully established nga kyali mu dark ages no strategy yali erina nga abantu batirimbula bagijeemedde. Tekinaba kuddawo. Katugende maaso tongere okulaba ebigambo bineno. Division is a wound. Naye agenda maaso n'agamba ebigambo bineno. Division is a wound in the body of the Church of Christ. Mu mubiri gwa kanisa ya Kristo. Ne kanisa ya Kristo tugimanyie kanisa ye ku kigambo kya Katonda. Kitugenda biga ko sabbiiti what the church is. Katugende maaso omubiri gwa Kristo guno wegeza ko bagamba this is the antichrist gwa bagamba mulabe wa Kristo gwa bagamba. Ye kanisa gye bagamba ko katugende maaso. So ekanisa eno NSDA leaders General Conference mubegase and we do not want era tetwagala agambe tayagala ki okweyawula kuno kugende maaso ekiwundu kino kibeerenga
this wound to remain open. Ekiwundu kino kisigala nga kikyali kibikule. Baagala kiwone. They want it to recover. Baagala kiwone kitereere. Division is the work of the father of lies. Oh. Okweyawula mulimu gwa taata ow'obulimba. Bible Yesu Kristo yagamba mu Yokaana nti muluka muli bakitammwe Setaani. Mwagala okukola okwogamba kwa kitammwe. Okuva ku lubeerera emusi ye mulimba amazima tegalabikira mu. Yabagera ebimuli bayogera ebiva gy'ali. So katukomekako katono nnyo. Bagamba nti okweyawula mulimu gwa taata ow'obulimba. Ngate Mukama agamba twawukane n'abatakkiriza kuba tetwenkanankana. Tetusobola kussa kimu n'abatakkiriza. So which means they are saying that Jesus Christ is the father of lies. God is the father of lies. So this is the devil speaking in the form of human being. Kubanga jukira obwakabaka boneno ekyabawa entebe yago tudde ku batedde ku ntebe ya Sitaani amakulu ey'obujemu. Ngemu some Ezekiel sura y'omwenda eya 28. Ofulu good gwe agamba the father of discord tata obutakwatagana atugamba twawukana abatakkiriza. Kali amwise father of discord katonda omugulu yatonde gunensi atugamba twegata abatakkiriza kwate twenkanankana. Katugende maaso mukwano gwange tweyongereyo. Agamba maaso aga ebigambo bineno biwulirize. Who does everything possible to keep us divided? Nti katonda akola buli kafu okulaba nga abaawula. Reasons for peace. Muganda ngo WCDA awulize ebigambo bineno nakuwala n'okunakuwala. Kubanga kabi kanene okulaba nga waliwo okugatta ensi n'obukristaayo. Katugende maaso. Despite our differences, we are one. Ngojjeko ebitwawula nti nze ndi wa sabbiiti nze tuli omu. Ebyo bigambo ebipaswedinga omuntu ne bimujja ku mulamwa biwulirize. Despite our differences, we are one. Mwede bigambo ebyo. You are one. Okay, katugende maaso. Mukama atulabula katukomekaawo. My son, mwana wange, attend unto my wisdom, saya magezi eryokutegeera kwange, and bow thine ear to my understanding, ose okutuuko mukumanya kwange. For the lips of the strange woman, kubanga imwa gy'omukazi omugwira, kubanga this is the Catholicism, omukazi drop as an honeycomb, agamba giringanga omubisi gwenjuki mu bigambo gikozesa, and her mouth is smoother than oil, n'akamwake kaweweevu nga omubisi nga amafuta. Katugende maaso oba weewaawo. Katugende maaso. Agenda maaso n'agamba ebigambo bineno. Mukama agamba tuseeyo nnyo amagezi eri ebigambo bya Katonda. Remove thy way far from her. Jja amakubo go okumpi n'agage. And come not nigh the door of her house. Tosembeera miryango gya nnyumba ye. Mukama atulabula. Abagenda mu nnyumba z'abasajja ne mutuula ne mukola enkuŋŋaana se mutugenda on behalf of the church katukomekako katono nnyo. Mukama agambye remove thy way far from her. But her end is bitter as wormwood. Nti naye enkomero ye nkaawu ng'omususa. Sharp as a two-edged sword. Nti esala n'okusinga ekitala eky'obwogi obubiri. Nga ekitala eky'obwogi obubiri. Her feet go down to death. Ebigere bigenda bitambula nga bigenda mu kuzikira. Her steps take hold on hell. Nti ne move zonna ezikolebwa Mukama agamba ne zibatwala mu geeye na kuzikirira. Nyanti bali ready batudde, they are comfortable. They are comfortable. Kalugende maaso. Tuza kuza conduct za feza abantu basigale nga bafollowinga so ofuna YouTube eno channel n'ebirala byonna. How ways are movable tuze ku contact sezo. How ways are movable nti amakubo ge gavaawo thou that thou canst not. Nitosobola kukimanya, know them, tosobola kukimanya. Hear me now therefore, mumpulirize mwe kaakano. O ye children, mu abaana, and depart not from the words of my mouth. Mukama agamba temuva ku bigambo bya kamwa kange. Ne bana bagamba ebintu bimeka biri mu kugatta kwa amadini mukwano gwange awuliriza. Ne bana kubulira ebintu bimeka biri mu kugatta amadini ne bakubulira ebirungi ebikirimu. Mukama agambye those are the steps which lead to hell. Bye bigere ebikukulembera okutwala mu kuzikirira. Bye bigere ebikukulembera okutwala mu kufa. But you cannot see these ways which are
taking you all these steps you as ku driving okutwala mu kuzikirira. Kuuliza ebigambo biddako agenda maaso n'agamba ebigambo bino. Remove thy way far from her, ajja amakubo go okumpi n'agage, and come not nigh the door of her house. Tosembera na miryango gye. Lest thou give thine honor unto others. Si kubanga ossamu ekitiibwa abalala. Mujjukire omusajja Bt. Rice yatuuka n'agamba Papa mu St. Louis St. Louis omusajja ow'SDA tumujjukira Bt. Rice yatuuka n'agamba nti Pope Your Holiness, naye kyamwogeza ebigambo ebyo kuba asembedde abasajja bano ali mu ekereziya asoma ebintu kanisa besitudde ewaddeyo eri Papa ng'ebirabo ebya Sun God Katonda njo ayitwala bako mu kiseera kino. Yagamba Mukama agambye lest thou give honor thy honor unto others, okusikubanga ow'ekitiibwa ky'abalala. Katugende maaso. Mukama atuganye okusembera enzigi ze oba emiryango gye oba okubasemberera. And thou mourn at last, no kaba ku nkomerero, when thy flesh omubiri gwo and thy body no weewaawo are consumed nga bizikirizibwa. Zabuli eyokutaano onyeruso kaba ku 12. Waliwo information eyo nena mujja kudde musome ebigambo ebyo. Ebigambo abantu babisomera kwanaganya nnyo okusinga ku bakazi bana abenzi ndo okugenda noyenda ku mukazi omulala. Yes, babikozesa nnyo era they are applicable. Naye nga these prophecies buno bunnabbi obutulaga okwerinda ekkanisa okwekumanga ffe abantu ba Katonda. Ne buli olaba abakulembeze bamaze okuwaayo ekitiibwa kye bakiwadde eri ensi bali in harmony ba shaking hands. Kakembo aline madina mala bakoze emikago batabaganye wamu. What next kyekiddako? Kitegeeza waliwo obujeemu obugenda maaso okulaba nga Katonda enkola ze ziwakanyizibwa. Wake up, zuukuka mukwano gwange awuliriza. Kubanga ekiseera kiweddeyo abantu abasinga balowooza nti banazuuka nga kabi kamaze okutuuka, naye it will be too late. Too late. Ngenda kwata essimu 2 mu dakiika ezigenda okuba nga sigadde nga maze okuvaako wano wengenda. Tujja kwata essimu 2 tulabe katugende maaso. Agamba maaso n'agamba, my son, keep thy father's commandment. Kume ekiragiro kya kitaawo mwana wange. For the commandment is a lamp. Kubanga ekiragiro tabaaza, and the Lord is light. Netteeka musana abantu baganda eteeka Katonda kitaffe atugambye nti tukume ekiragiro kye kubanga tabaaza netteeka musana. And reproofs of instruction are the ways of life. Nti n'okunenya okwokuyigiriza makubo ga bulamu. Bino byemba nenya okubayigiriza ekkubo ly'obulamu. Temulowooza nti he is a hatred mu bukyaje muli. No. We are rebuking sin, not rebuking people. Tubawulako ku kibi naye bw'ogaana okwawukana n'ekibi olw'obujeemu kiri gy'oli. Mukama agambye etteeka tabaaza ekiragiro tabaaza etteeka musana. Kyobala mulimu Pawulo atuuka n'agamba mu kitabo ky'Abalumi essula 7:14, for the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. Kubanga etteeka lya mwoyo nenze ndi wa mubiri. But we have even the law of carnal mind. These are 2 laws. We have the law which is spiritual, ery'omwoyo. Those who are led by spirit keep that law, which has the Sabbath commandment, the 4th one, the authority of God. And the law of carnal mind. These are the ceremonial laws. Abandi zibachanga nadia ceremonial laws nazigata ne mororo nabigatta wamu nageteeka lyavaawo tuli mu kisana asuuleeri. Mukama agambye etteeka tabaaza. Etabaza tusobola musana ndiguyinza kuzikira. Yesu Kristo yabaga agamba nti mu kitabo kya Yokaana essula 3:19 nti guno gwe musango. Kubanga musana guzze mu nsi abantu baga ekizikizo kiro musana. Jesus is light. Is the son of righteousness. Bible imugerako. His law is righteous. Is light. Musana. Eteka. His law is truth. Jesus is truth. His law is holy. And Jesus is holy. So you cannot separate Jesus and his law. Oba werimba. Oba ulaba biri abo. Kwerimba mukwano gwange okuba kugenda maaso. Oba werimba bwerimbi. Ebigambo bineno abanategeera bajja kubitegeera. Era nsaba Katonda atulungamye ffenna. So kubanga tutegeera ebigambo bino n'okubitambuliramu. Kubanga bikulu nnyo. Nyafundikira n'ebigambo bino biri mu kitabo nga ngenda maso njatandika abasabbiiti ejje ebyokuyiga tukyalina bingi. Ekuyiga kwegatta kwa madini tujja kyabiyiga. Abantu ekkanisa kaseera niko kubanga yegasse n'ensi. Njasoma kitabo ekiyitibwa
mulete yawandika nga 35 moyo bunabbi mwaka gwa 1898 page y'omukaaga neyo musanvu agamba bwati if the church of God becomes lukewarm ekanisa Katonda efuuka ey'ekibugumirize ensi n'ebyomwoyo nga byetabudde wamu it does not stand in the favor of God tell me the favor with God teba tekyali mu kisa kya Katonda anymore than the churches that are represented as having fallen and become the habitation of devils teba tekyalina njawulo abantu ndi Mukama ajagala nga okwawukana ku kanisa ziri ezagwedda ne zifuuka ekisolo ky'abalubaale n'ekomera daimon na bunyonyi mbi ekyayibwa of devils and the hold of every false spirit and a cage of every unclean and hateful bird. If the church becomes lukewarm, does not stand in favor of God anymore. Reserve Verses page 15 agamba we should never give sanction to sin by our words or our deeds or our silence. Tosanga mu ekitiibwa ekibi olw'ebigambo byo oba tokisobola tuwagiranga ekibi okukiwagira nekigenda mu maaso olw'okubanga osirise by your words olw'ebigambo byo ng'okozesa n'owagira ekibi nga olabe oli akola ekibi n'okiwagira n'ebigambo byo n'okiwolereza. Our deeds ebikolwa byaffe nga byokola byonna biraga nti wamma genda mu maaso ne byokola no problem. N'ekyokusatu our silence okusirika kwaffe ng'ekibi kigenda mu maaso gwe n'osirika munnanga Mukama alisaasira munne buli omu ali ku lugendo lwe. Mukama agamba never give sanction to sin. That is the social sin or corporate sin. Ekibi ekyawamu oba ekyababiri. So now many people are going to receive the anger of God because they are giving sanction to sins which are committed by leaders who have separated their souls from God. But yet the spirit of prophecy tells us that those who have separated their souls from God, even them, they should be separated from the work of God, which is so solemn and so important. If you cannot change the leader of your church, then leave that leader alone. Separate from him. This is life and death issue. Curse or blessing. One of the two. So bugamba ndogenda compromising kubanga gwe Mukama alisasira gwali sasira. Mukama buli omu alitunuulira ye bwe kiri. Naye nga senga Luti yasigala mu Sodoma yalifiiridde omwo. Musajja ba Jesus yali mu Yerusalemu ng'alangirira banna Yerusalemu ng'amanya amazima ng'anenya abeera muli bwe yembamala okunenya nadde ne yeebaka ekyava mu ki ejjinja yasooka okukuba Yerusalemu okuva ku kizimba okukuba lyasooka kukuba ye yasooka okufa lwaki yayogera nga takola yalagula yalangirira yabuulira naye ng'ate byabulira tabiteeka mu nkola. Kyomuzo kiyimiridde, what are you waiting? Tugenda kuyigiriza sabbiiti ejja ku kabonero ku what the church is. Njaga kwata ku simu nga bbiri muganda wange abadde akuba abadde babiri emu namba abadde sigimanyi bulungi naye waliwo muganda wange Christine ow'Ennamasuba abadde akuba mwanyinazi namba yo njirabye kweri abaga batizibwa so okunkwira ku simu naye tutera kufuna Bible studies ku nsonga eno. Njagala nkwate esimu nga bbiri mu ddakiika zino esigaddeyo entono tube nga tuwumbawumba okuyiga ku lunaku olwaleero. Kale mwanyinazi. Hello, Savo. Wangi nyabo. Webale kuweereza Mukama. Amiina Mukama yeebazibwe nnyabo. Naye TV kendeezaawo katono bange. Kakati mbuuza. Ennyabo. Abamala obatizibwa n'abaddamu. Mundu yamala okubatizibwa addamu n'abatizibwa. Bayibuli ebuuze Yesu Kristo Petero yabuuza abooluganda bwe mwabatizibwa mwafuna omwoyo ko bonti n'okumufuna tetumulira nga kona kumuwulira amakulu wabatizibwa kuyingira mu ki kubanga tubatizibwa abantu kuyingira mu Kristo. Kubanga abatizibwa abantu be babatizibwa tebenna bitegeera bulungi then weetaaga okuddamu okubatizibwa obatizibwe otegeere kyokola ki otegeere kyokkiriza. Kale Sebo webale nnyo bayida. Kale nnyabo. Amiina nnyabo Mukama akuwa omukisa nnyabo. Hello. Webale kuweereza. Amiina Sebo. Ono kikuno ndi Masoli Musowete no Kasanga Tigaza Road. Sebo. Abe Masoli Musowete bava ku Monti because the program ye kukanga te Masoli Musowete no. Mukama yeebazibwe Sebo.
kyenjagala okumanya yesebo obubonero bwa bayuliminati bano engeri kijolabamu abantu ababwekubako like okulaga nti no bakkiririza mu bayuliminati abo kaya bakozesa obubonero obwo kubanga batugamba ati mu bazannyo b'emizannyo obubonero obwo babukola mu bafirimu kuba kati nga firimu zitandika wano waliwo obubonero obujja obw'abayuliminati nga woolyo omunoonyereza ate gwatulambulula mu kumanya sebo tubadde tusaba otuyambeko ku ngeri eyo tumanye kuba olaba firimu wano nga zitandika waliwo ebitangaala dimension ezo zebateekako batugambira bo bayitamu obubonero obwo aa kikunde masooli mu Soweto aliene kasanga tigazabi nandyagadde okumanya mpozi ne mu bazannyi b'omupiira waliwo abazannya oli n'atebako n'akola celebration ng'ejjayo egundi eyo kati njagala otulambululemuko kikunde masooli mu Soweto omuyimbi emirivu zakutamiddeko amuyimbi ani sebo kale sebo neyanza nnyo sebo mpozi ntegedde ekibuuzo ekyo ekyamazima nga nabagambye ebyokuyiga bingi era kyembadde nsaba baganda bange muwagire pulogulaamu eno tugenda kufunamu olunaku oba ne twongeza ku budde nga buwanvuko naye nga symbols ekyogera kiramba ekyogera ku pagani symbols pagani logos nkiina kigazi kiramba kyogera kiraga buli kabonero ako kikafiiri konna abamu bakozesa symbols zino nabalagako sabbiiti ewedde this is 666 mujjukana olimba lwa kenzo lyakuba ennaku zino baluyita oba basemyekozo lyakozesa namba plate eriko 666 mwetegeeze nnyo video y'oluyimba olwo era n'ekyambalo kyeyali yambadde kyali kijjudde obukafiiri kyonna pyramids olosingi ayi n'ebirala byonna kawale ku nabbe naye nga kansabe mu nnaku ezitali mpanvu byokuyiga ebiddamu ngenda kwamba yigiriza full package firimu zeezo obubonero obw'ekikafiiri balumire n'ebirala byonna kankwate ku namba eno alo ekisebo webale kuweereza amina sebo webale kuwuliriza sebo webale kuweereza kubanga olwawo okusanga abantu abaleetwa obubaka mu bwesigwa mu ngeri amina sebo esobola okuzibula abantu amaaso abalala banoonya nsimbi batya n'okwogera ku bibi abantu amina mukama yebazibwe sebo naye tukwebaza kubanga ebintu bingi byoweereza waawo sebo n'otuzibula amaaso mu ebyo byonna byetubadde tetumanya ate ng'ogenda okubyetooloola ne bayibuli nga ge mazima waawo sebo bulijjo tubadde nga tumanyi nti sande oba oliawo olunaku lwa sabbiiti naye tugenza okwetoola ku byandikibwa byezootuwa nga tulabira ddala bulimba bwennyini obubadde bukutte abantu omubabiro nga balowooza nti basinza Katonda kumbe bali mu kusamira busamizi naye ebyokuyiga byoleese bituyambye nnyo okutuzibula amaaso tubadde tetumanyi bigenda mu maaso naye kati twongedde era tusaba bwe kiba nga kisoboka pulogulaamu eyo bakuleke na bulesi obulireko bwereere bweba nga kyandisobose naye nga oba si kyekyo twongere nsaba abantu bonna abawuliriza abali ku pulogulaamu eno kuba ekutteyo akati abantu bangi bagiraba bateekemu nnyo ssente basobole okugibeezaawo ereme kuvaako kubanga etuyambye mu bingi nnyo mukama yeebazibwe era abadde nsaba buli omu awagire obubaka buno muwagire nsaba nnyo abawagidde napulidde abazze bawagire awo era sebo nange ez'omuse bagenda okwongera okuwagira ennyo kubanga luli nalina mpuliriza nga sinabigoberera naye abantu abatagoberera abafeeyo nnyo ku pulogulaamu eno bave kumukuwuliriza njiri ziri kubanga teri musumba yabuulidde biwabuulidde amiina kadde kampeddeko kenina okukolesa naye neyanziza nnyo sebo mubeere bulungi amiina sebo mbeere bulungi mukama akwongera omukisa n'okuwa amaanyi n'obuvumu amiina namwawa omukisa sebo esimu bannaye mbadde ngina zikomya wano akadde kaweddeko naye mbadde nsaba tugenda kuddamu tuwoge tunyumye